Yesu ekyamuleeta mu nsi kuleeta kitangaala. Ate teyaleeta kitangaala kya bulijjo. Wabula yaleeta ekitangaala n'akigeraageranya na musana. N'agamba nti nze musana gw'ensi. Nze musana gw'ensi. Kakati ne bwe guba mwezi bwe gwaka, waffe Masaka bagamba nti kagwake gutya ka kirota bulamu. Omwezi kagwake gutya era busigala bwa kiro. Naye omusana gulina amaanyi muganda wange. Nti ne site ze bateekako ebitaala eby'amaanyi basigale nga bazimba. Ebitaala ebyo tebyenkana musana. Era omusana bwe gwaka, ebitaala byonna byabadde batadde ku site biba biri useless. N'olwekyo Yesu bw'agamba nti ye musana, amaanyi g'aba ayogereramu gaba mangi okuggyawo ekizikiza.